In summary, I've explained. The intention was to support NUP, to get one group that is headed by Mpuuga, where some people who are anti-Muhozi would hide and continue their activities. They think that this man is trained in the army, so it gives us an opportunity. I'm telling you, provoke him. What if he topples the government? No, what to call it? Muhozi needs time, peace. It is incumbent upon Museveni to restrain these people. If they organize against Muhozi, we're in a big crisis. Toiza kuyomba na mserikali mumotoka ina mundu. Ne driver tuyomba na ye. Watuke wakamuga into baby sumuluzo. Don't come tomorrow. Leo yombe na ye. Ndio provoke general who is commander of the forces. Amazoko tesinga ku bantu nti bamwagala. Omuli training, provoking. Ati olwo. Achi nkubulya nti we're in a big crisis. Jerry Rawlings. Tata we musokotis. Mama we munagala. Neye chamu yamba yawaso mumbeja we kumasi. Ghana 90% Ghana bakabiremu. Botswana 90% bakabiremu. Kibula eyo bwakabaka bukola. Naye ate abamaji babujjamu Ghana babujjamu ki. Nze nagenda kegulu wasante. Akatebe ka golodi kakyaliyo. Akawano ye singa Buganda ina akatebe ka golodi. Olaba bas zakisakati. Singa kabajje bubasi. Kali baddewe kali kafumu. Kiche kiri wowe. Chebatafungula, chebatabye. Ekisakati kya Nabagereka kijekone mu byalo bafere omwogezi w'ekisakati mufere walaba katebe ka era nzi yena sinzo kuleba mu campaign za fere muhozi muhozi abantu bamwagala banna abantu bayakadde mu kyalo I don't know why okwagala ani Nabagereka yakwawo kaserete ekisakati bakifera Nabagereka yakwawo mugane mukirize nze namulaba ku simu yange nga naye kwali WhatsApp nimbaga niba nabasoma publications kati bumuweereza ebyobuwemu ng'omukwana teyali badde kutikisoboka. You don't know public relations. Ndabaga nti Kabaka nti muyinza omukuba bifaananyi ebyo abakamunye byebakuba simanyi kundi bwino ne banvuma navumye Kabaka nembaga nti no nasoma public relations. Omuntu ffe tebatukiriza nakulaba muntu ku kitanda nga mulwadde ebyammwe byomukubyo ebyamawulire agatali responsible tobiteekako. Omubbi tulina ango gye tumukubirako mu kamera okumufuula omubbi. Abamonita bakubanga nagenda ng'asinisa amannyo bw'ati kuba yabalwanyisanga. Kumaalu eyatta mukazi w'omuyende bamusonyiwa naye buli bamukubanga ng'ali buluto. Tukikola mu kamera to ridicule you, to make you see a way. Okujja tewali kankubako kyo teri kamawulire kankuba bukede kasana twala gundi bamwisani nga mujje mu kabini emisinde mumita sekuya ne kamera nengi mukanywira yagamba mbyeta beranko mu kabini yagenda kupika yagenda ila ku boda nga owaboda wanise nyindo ngani kena mukola bazia yagamba no wembwa yani Namala nagandi nayo yo musajja mulalu namala nagasi mulalu oyo musajja nange nali njogeddeko naye nagandi nze yantwala ababukedde ne babagamba kabusenga yabaga oyo musajja mumulabira munduke ayina ennyondo ye munkubako omuti ebyobusiru kulubye yadduka ali Canada ayola byoloni era kuyingira mawulire yava mu byoloni Kulia wali. Wamulabyewo. Waliwo babadde kyasonda sente. Sonda sente azina bakabasondera ye. Yagenda ne yepankira kukunya kumandwa. Mbayise nyina bamukebera omutwe. Bekubyo banemba kuba nemba malawo. Kabushenga ye kukuma bwe kukumi. Aliyevuma base yamujje sironko. Choka bonna go batu. Bankuba. Atenze biri waka dipo. Nane basimi bwane bawumula ani gwe sikubye wani yanebekamu naye wana ne mandwa kageni one nti Mpuuga mugezi Mpuuga yate olaba nti ne muri safu masakata yinamu
bali bagala Mpuuga. Museveni always reserve two ministries nga tazigabi. Ate Sempijja jimwali. Bano bali era nogoba Sempijja nga balire Mpuuga bamutokota. Mpuuga namulaba emirundi mingi natwadde kabwanika ke kabadde akatalina magezi ako. Tebadde mbu ate batenda ba ate nzire ku Bobi Wine. Why? You cannot say you are choosing Bobi Wine of traveling only with a few people. Does Museveni travel with the whole cabinet? No. Two, those who have invited you, no. Nti nabagamba nti wategerera agasiru gawan. President ba diplomats begwanga ati mwachadde. Bamugamba 1+3 n'entebe musangawo entebe ennya. Gano kayingiramu ne gayimiranga kalowooza ka minister nti bajja galitira entebe endala. Twembalaside gundi. Twagenda ku gundi ku office ya Prime Minister wa Bungereza 1+3 ne kalemeramu ne gatuula ne ku madirisa. Abazungu tebajenye misuka. Niko nukafudde wakagwagwa kano. Kakati oba Bobi Wine bamuwadde abantu balina okugenda nabo. Omukwasi w'ensawo ye gwanalagira nti genda okole anagenda ne wanika n'akatweke n'akalevuke gwani akutrustinga gwanika ani amutrustinga ani akutrustinga nga wabba embuzi n'ettaka sembe bamuwa biliyoni 6 ayogera embuzi gye ziri enjeru bwanika is trusted. You see nabeera nga State House nga Museveni asobola okubakubamu bonna basitaafu bange mufulume nagenda nga okulaba nga baminisita beesigisiza nagenda nga okubalaba nga nabo bamperekera bonna abagobyemu. Why? Security. He wants to keep this information. We discuss it together. Either you or me was disclosed it. Yemuyekera kateteje tekyo kwako wani kwakano koka akatambula n'abantu be Masaka bameka ba campaign manager. Lack of reasoning tubambu bane mbujjawo wano naye Mpuuga yawonye. Mpuuga tenakacho tebakugambanga mujja onakugamba nti olubuto lulina sirwawaka nogamba kantu kyemu ate nimukwatirako uwo luzaale obujulizi buve ku lubuto nabaganda n'abagereka bamugamba nti yazadde omukyotala yabuliddeyo kozi ng'agenda ne nabikande yazaaza n'abagereka ye Nansi wa Buganda n'abagereka amuzala nabikande bwe yajja ku airport ne Joyce Bugwawo bayaga omwana ngafa ne kitaawe ne basirika abaali basasanya oluganda nti mukyotala. Kakati Mpuuga baba kwogerako omulenzi ono yabadde atadde mu ssente mu Mpuuga n'abantu ne bava e Masaka ne babasuza muno Mpuuga ne bamwambaza kanekeresi bwe kati kambwa